والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twagala okwebaza gwe wenna akyekumidde ku Mukutu PAL FM kyenda mu 17 gatonyeze mwenda PAL FM program dawa manya obusiramu bwo mukanyomero kaffe akamanya ebyobusika Islamic Inheritance manya nedoboozi mu Sulaiman Kasule nga bulijjo sawa zaffe zino zenyini tuba tutandikirawo ate okulaba nga tweyongerayo okumanya ate ebikwataganako ilmu al-fara'id. Wabula nga tunaba kutandika kkiriza gwe wenna ali akyagenda mu maaso kubanga ate otuwuliriza nsooke mala okubanga nkwozaayoza okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwadde obusobozi ate okubanga oyita muidi gwe wenna yasobodde Allah subhanahu wa ta'ala okubanga kuwa obusobozi n'obanga obaddemu abo abatambuza emikolo naddala bannaffe Allah beyawadde obusobozi okugenda mu hijja, bannaffe Allah beyawadde obusobozi okubanga ate basala ne batuukiriza kalombolombo era sunna ya jjajjaffe Ibrahim alayhi salam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga bw'atyo abawamu obulungi n'enniya zammwe. Ate naffe abatasobodde tusaba Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala atwongere obusobozi n'enniya n'okwagala n'okululunkana okulaba nga ate naffe tubeeramu abo obuliawo abatuukiriza omulamu ogwo era abatuukiriza omulimu ogwo biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Abafunye ebizibu mwenna okwetolola eggwanga, okwetolola ensi yonna amayingo ga PAL FM gye gatuuka, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga bw'atyo abawa okuvuunuka obuzibu obwo. Bannaffe abafiiriddwa bannammwe tusaba Allah w'ekitiibwa abeerenga abasaasira, ate nammwe abafunye ebizibu eby'enjawulo tusaba Allah abeerenga atuwa okuvuunuka mu byo. Mu bufunze nkwebaza okubeera nga ate owaddeyo akaseera n'obanga ssaawa zino kyatumbudde PAL FM okulaba nga ate weeyongeraku okukumanya. Nolwekyo nga bulijjo mukkirize nsooke nkujjukizeemu katono nnyo ng'embeera yaffe engeri yaffe bw'ebeera ey'okubeera nti nkutegeeza nti tuli mu ilmu al-fara'id, kiyite obusika obw'eddiini obw'Isiraamu. Obusika buno mu kanyombero ke tulimu ke kayitibwa mawani'ul irith. Tuli ku kanyomero akayitibwa mawani'ul irithi. Mawani'ul irithi kitegeeza ebiziyiza, ebigaana, ebigoba omuntu yenna abadde ayimiriddwako oba ayimiriddeko ebimukakasa okuba nti ali omu ku abo abateekeddwa okubeera mu busika eri omu gw'aba ateekeddwa okuba ng'asikira mu bantu be, naye ate ne kijja nga waliwo ensonga ezimugobamu okuba nti ate tali mu abo abateekeddwa okuba nga bagifuna. Ekyo kye tuliko kye bayita mawani'u. Kitegeeza amawani'ul irithi oba ebigoba mu busika tebigobaamu atabadde, byo birondoba bano abasunsuddwa abateekeddwa wali ku mwanjo ng'abamu ku bateekeddwa okuba nti bafuna haqqi eyo. Abaffe bonna tewaliiwo nsonga ndala yonna eyinza kubanga abantu abo esobola okuba nga ebawanduukulula nga bw'olaba ku yawmul qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala abadde bwe tuli batutuuse ng'amaze okuba nga atubala abali basigadde ng'emirimu gyabwe gikyali mu bbanga awo nga minzaani tebalansinga esigadde awo mu makkati, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubuuza ku nawaafili zaabwe ze baalinga bakola oba ku mirimu gyabwe gye baalinga bakola egya sunna, ng'egyo Allah subhanahu wa ta'ala si yagibakakasaako nti gyabuwaze gye bali nga gigenda kubanga bwe batyo gigira minzaani. Kati ne bano bamaze okusunsulwa naye basigadde mu kaseera k'okubeera nti abaffe tewaliyo nsonga ndala yonna bano abasunsuddwa eyinza kubagoba mu busika. Ekyo kye tuliko olunaku lwaleero. Nkakasa nti gwe wenna agenda mu maaso n'akatwegattako twamaliriza mu kusookera ddala ku mulundi gwaffe gwe twasembayo okusisinkana nga tusoose ne tulaba ezimu ku nsonga zino ezakulembera ebbiri. Twalabako ensonga bbiri ng'esooka ku yo oba ku zo mwe mwali ensonga eyitibwa arriqu au al-ubudiyya. Zino ensonga ze twogera ziri ssatu n'obuyimba twabuleeta bw'ebitontomi y'abamanyi ne tugamba nti ensonga zino essatu mwe muli ensonga y'obuddu. Ezo bamanyi bazeegattako nga y'emu ku nsonga abamanyi ze beegattako etaliiko kubuusabuusa wadde okuwannaanya kwonna. Nolwekyo arriqu oba al-ubudiyya
obuddu, omuntu okubeera nga ali mu buddu nsonga kubanga ye kennyini abeera property, ekitegeeza nti tasobola kubanga ate alinayo property oba ekintu kyonna kyayinza okufuna nga kiri mu bwannannyini bwe, wabula kyonna kyaba afunye nekyalina mukama we yaba nannyini kyo. Ekyo nno bwe tuba tukimaliriza ne tugenda tunuulira ate ekiyitibwa twakiyita ekiyitibwa nga tuvuddeko riqu bwe buddu, ne tulaba ekyokubiri ekyali kiyitibwa alqatlu kyetubadde tujja tutambulirako omuteeko emirundi gyonna egiwedde, era abaaliwo gye mwalaba obulungi gye tukakasa nti twagitegeera emiteeko gy'okutta, twagezaako kubanga tukirambulula okulaba nti gitegeerekeka bulungi nnyo eri abawuliriza baffe, era gwe wenna eyasigalamu akakunkuna konna nyongera okutegeeza nti omukutu oguyitibwa Inheritance in Uganda ku YouTube channel bw'otyo osobola okugenda noba nga osobola okweyongera okunyikira mu musomo ogwo, oba oyinza okusaamu Islamic Inheritance Consultancy in Uganda ku YouTube n'olikinga page n'obeera nga bw'otyo ate osubscribinga n'olikinga ate n'oba nga osaasaanya n'okomentinga oli wa ddembe ne bwe biba bibuuzo osobola okuba nga ate oyitako n'oweereza oba oliawo comments ze tusobola okuba nga tuzirabye. Buli konna akaba kagenzeeyo nkukakasa nti wonna woba oli essimu yo bw'eba nga okonyemu ka space akamyufu ako kajja kubeera kali kagamba subscribe, kajja kuba nga ate kyonna ekiba kigenzeeyo kakunotifyinga nga bakuwa ka notification akalaga nti oba waliwo ekipya kyonna ekiri uploaded ku mukutu. N'olwekyo nkutegeeza nti gendayo obeere nga ogweyunira osobola okuba nga tutambulira wamu n'emisomo emirala kwemiri mingi. Ekyo nno bwetumala okulaba nga twamala okuttaanya omusomo oguyitibwa alqatlu okutta netulaba okutta okw'emiteeko gyonna, okugoba mu busika, okutagoba mu busika, netulaba oba oliawo n'emiteeko emirala gyonna egy'enjawulo egiyingiramu mu nsonga ezo. Olwaleero kkiriza wenna ali akyagenda mu maaso n'okuba nga atwowuliriza 107.9 Pal FM kubanga ate tugenda kutunuulira ku kiyitibwa ikhtilaafu ddin. Tugenda kuba nga tutunuulira enjawukana oba okwawukanya eddiini wakati w'oyo asuubirwa oba agambibwa okubeera nti ye omu ku basika ab'omugenzi, ate wamu n'omugenzi eddiini zaabwe bwe ziba nga zibadde za njawulo. Obusiraamu ensonga eyo wegitunulako butya, abamanyi bakyogerako ki wetusimbulidde awo. Tugamba nti almaniu thalithu ikhtilaafu ddin, ensonga egoba nze naawe abakakasiddwako kuba nti tuli basika eri omufu waffe oba eri muganda waffe oba eri muntu waffe we yakakasibwa okubeera nti tuteekeddwa okuba nga tumufunako obusika. Singa kisangibwa nga eddiini yaffe naye yanjawulo, bino bye bigambo ebigoberezebwa ku nsonga eyo awamu n'ennamula. Agambye nti yuqsadu biikhtilaafi ddiini huna, kitegeeza nti an yakuuna alwarithu ala ghairi diini almuwarrithi, kwe kubeera nga gwe alondeddwa era Allah gwawadde chance ey'obusika, ate wakati w'oyo gw'osuubira okuba nti ate oba oliawo omufunako haqqi oba omulinako haqqi ey'obusika, munnange eddiini zammwe za njawulo. Bi an yakuuna alwarithu musliman, ng'okubanga gwe omusika oba atwalibwa okubeera nti gwe alindiridde okusikira munno munnange nga Allah yakuwa ekyengera ky'obusiraamu. Walmuwarrithu nasraniya, so nga ate gw'ogenda okusikira nannyini kuba nti oba oliawo Allah gwakuwaddeko chance y'okuba nga omusikira ate nga ye munaswara nasraniya. Wabayita omunaswara yaani annasraniyu huwa man yattabi'u millata nabiyillahi man Isa alayhi salam, gwe bitugamba nti bagoberera enjigiriza oba bagoberera eddiini ya nabiyullahi Isa alayhi, kama yaddauna alba'd, nga abamu bwe beeyita nti bagoberera Isa alayhi salam betugamba nasraniya. Naye nga nasraniya kimanyikiddwa nti ddiini yaviira ddala
eri Allah subhanahu wa ta'ala, dinu samawi ya muggulu. Newankubadde nga haliyan yasabu alaik an tajida man ala hadhihi almilla, kisobola okukalubiriza okubanga ate osangayo omuntu ndala ng'ali ku bubumbwa oba ali ku nkola eyo eya nabiyullahi Isa alayhi salam. Nolwekyo singa kisangibwa nga amadiini ga njawulo wakati waabwe mbiriri, musiraamu noona omugoberezi wa Yesu, aw al-aqsi mathalan, oba nga kiri opposite nti omunasara ye mulamu ate yafudde ye musiraamu, agambye nti fala tawaruthu min aljanibaini ma ikhtilafi ddiini. Kale nennamule egamba nti wakati waabwe mbiriri tewaliwo busika singa amadiini gaba ganjawulo. Ekyo nno kinnyonnyolwa abasajja abamanyi abakugu ddala mu ddiini y'Obuisiraamu mu bitabo ebyenjawulo nga biyinza okunoonyerezaako okwongera okugaziwa mu kitabo ekiyitibwa As-Sarajiya aw As-Sirajiyati ma'a sharhiha, ne wabeerawo hashiyatu ad-Dusuqi wa ala sharhi al-Kabir n'ebirala bijja okuba nga ate osangayo. Bwe tuvaawo ne tukkirira waqad ajma ahlul ilm ala anna al-kafira la yarithu al-muslim ولا يرث المسلم في قرابة ولا نكاح، واتفق جمهور أهل العلم على أن المسلم لا يرث الكافر. abamanyi beegatta ku nsonga eyo ne bakwasa wamu mukono gwe gumu mukono gwa wamu ku nsonga egamba nti omuntu yenna atali musiraamu la yarithu al-muslima, tasobola kukeera nkya naaba nga ate aleeteddwa abeere omu ku basika bawa musiraamu. Wala yarithu al-muslima nagamba nti la yarithu al-muslima fi qarabatin wala nikahin, tasobola kubanga wa luganda oba mufumbo omu kuba spouse either mukyala oba nga musajja, tewali ku bombiriri asobola kubanga asikira munne, amakulu nga ayitidde ku musaayi, ku busika obw'omusaayi oba ku busika obw'ensonga nga obufumbo. Wattafaq jamhur ahlul ilm, bwe batyo ne beegattira wamu ne bassa kimu abamanyi rahmatullahi alaihim jamia nga bagamba nti anna almuslima, omuntu yenna oba omusiraamu yenna, la yarithu alkafira, naye bwatyo tasikira atali musiraamu. Omusiraamu tasikira atali musiraamu, n'atali musiraamu tasikira musiraamu. Ebyo nno kujjako ebigambo wa hadha huwa madhhabu alkhulafau rrashidin, eyo yali enkola y'abannaffe basahaba ab'ebitiibwa abannabbi sallallahu alaihi wasallama abayitibwa the four rightly guided caliphs of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Abasajja abatwalibwa okuba nti tubakoppako oluvannyuma lwa nabbi abana, first priority, abatwalibwa nti be baali bakalifa bannabbi oluvannyuma lwe, abasigire, wa jamhuri sahabati wattabiina, si be bokka wabula ne group nene nnyo ddala ey'abasahaba, wakadhalika ne group y'abatabiina be baddira basahaba mu bigere, wal a'immatu al-arba'a, ne ba imam abamanyikiddwa abana, Shafi'i, Hanifa, Hanbal wamu ne Maliki, wa ammatu al-fuqaha, ne abasajja bakenkufu mu ddiini bonna okutwalira wamu, wa alayhi al-amalu, era kye bakolerako, khilafan li ba'di as-salafi alladhina ruwiya anhum al-qawla bitawrithi al-muslimi min al-kafiri mutlaqan. Okwawukanako ne bannaffe abamu ku bamanyi era nga batwalibwa okubeera nti abo bakulembera, abatwalibwa okusingira ddala mu battabiina abaddira mu basahaba mu bigere,
abasangibwa okuba nti balina ekigambo kye baali beekutteko kye batambulanga nakyo bo mu bukulembeze bwabwe obw'enjawulo mu bitundu gye baawangaalira, balinanga enkola ey'okuba nti bo bagamba nti omusiraamu oba obusiraamu wonna we buli bwe bubeera buli ku ntikko, bwe bubeera waggulu nga kye bakozesa. Nga lwekityo ne bakiddira nti bwe bubanga obusiraamu bwe buli ku ntikko mu byonna, kitegeeza nti ne wano mu busika kisobola okuba nga kikola. Faqala Mu'adh ayogera Ibn Jabal radiyallahu anhu agamba nti inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallama yaqul, bainanga hadithi oba ebigambo bibeekwatangako eby'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'ekigambo Mu'adh kyaturipotingira kyagamba nti nawulira ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallama yagamba atya nti innal islaama yazidu wala yanqusu, abange mazima ddala obusiraamu yazidu wala yanqusu, bweyongera kutumbuka, bweyongera bweyongezi mu maaso, so tebukendeera, tebufeebezebwa, tebuzzibwa mabega, wabula bweyongera kutumbuka na kweyongera mu maaso. Hadithi eyo eri mutlaq, erimu ebintu bingi nnyo, teyajjanga ekola takhassusu oba nga ekola specifications ku bintu ebyenjawulo mu mbeera efaanako bwetyo. Wallaga nti wal albaniyu yaleetebwa basahaba betwandiise abakuŋŋaanya hadithi ab'enjawulo, neeretebwa mu bitabo ebyenjawulo, yenna anaaba ayagadde okubeera nga agifuna mu mbeera efaanako bwetyo. Abamu bagidhaafa nga Sheikh al-Albani yagidhaafa fi dha'ifi sunani Abi Dawuda, wakadhalika wastadallu aydan بأننا ننكح نساؤهم. Era sahaba abaali batambula ku nkola eyo, Mu'adh bin Jabal, beeyongera maaso ne bagamba nti bwe kibanga bo bannaffe bali abatali basiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala teyatuwa lukusa lukwata abawala baffe kubabawa olw'okuba nti si basiraamu, naye ate ffe twakkirizibwa bali be bayita ba ahlul kitaabi, Allah subhanahu wa ta'ala okusinzira ku muwasafatihim al-mukhtalifa, okusinzira ku bitendo byabwe ebiri described oba ebinnyonnyolwa, Allah subhanahu wa ta'ala ffe yali yatukkiriza okubeera nga tusobola okubawasaamu, okubadde nga bo tebakkiriza kutuwasaamu. Obwo bujulizi basahaba era nga babuleetera ku nsonga eno, abaali bakola ensonga y'okuba nti baddira omusiraamu ne baba nga basobola okumusikisa amakulu, omusiraamu n'asikira atali musiraamu. Wala yankihuna nisauna fakadha narithuhum wala yarithuunana, bo ne beekwata ku ekyo nti nga baffe tusobola okuwasa mu bo ate bo nga tebatukkiriza kutuwasaamu, kadhalika ne mu kubusika tusobola okuba nga ate ffe tubasikira wadde bo tebakkirizibwa kubanga ate batusikira. Walakinna hadha almadhhab dhaif, obo nno okumanya oba enkola eyo nafu nnyo okusinziira ku bujulizi. Wala yunqasu biman yartaddu liqillatihim, wala yunqasu man yartaddu wala yanqusu biman yartaddu min qillatihim liqillatihim. Era obusiraamu buno njagala okutegeeza wabima yuftahu min qiyasi dhalika ala nikah, abaffe omuntu yenna afwan wastadallu ala annahu hadithun muhmalun ويحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم. حديثي abasinga obungi bwe bagitwala ku makulu gaayo bagitwala mu mbeera y'okuba nti bategeeza nti obusiraamu bweyongera okubeera nti buli muntu abeera asiramuse n'abwegattako bubeera butumbuka. Wabima yuftahu min qiyasi dhalika ala nikah, ekyo ngeri ki gye tuyinza okukireeta okukigeraageranya ku bufumbo wakati w'omusiraamu n'atali, famardudun bilfarqi bainahuma, ekyo tusobola okuba nga tukizzaayo oba okukikuba mu mbeera eno wammanga. Fannikahu mubahun, okuwasa kulina ennamula nga
al-ibaha okuba nti kwakkirizibwa kuli latizar omuntu asobola okuwasa bw'abanga yeekuuma asobola okuwasa ayinza obutawasa bw'aba teyeekuuma kyatteeka ku ye n'amateeka amalala agali ku nnika ala tawaruth so asobola okubeera bwetyo wa mabnahu ala tawalud ate n'ekigendererwa ky'obufumbo tugezaako okugeraageranya ensonga z'abannaffe abagamba nti omusiraamu asobola okusikira atali musiraamu bw'ogenda okutunulira enzimba y'ebintu byombiriri wakati wa nneka ng'ogasseeko n'obusika ojja kulaba nti nneka omusingi gwayo guzimbiddwa ku kuwasa na kuzaala wala nagamba nti wa qadaa'u al-wadar n'okusobola okumalawo obwetaavu waffe oba feelings wakati w'abaagalana ababiri omwami n'omukyala wal-irth mabnahu ala al-wala ala al-muwalati wal-munasara ate bw'ogenda okutunulira obusika bo ensonga ezibuzimba oba omusingi gwabo ate gwo gwa njawulo guli ku ki al-muwalatu wal-munasara guli ku mukwano guli ku kikwanase obwanfanfe actually kyekigambo kiyinza okukozesa kubanga mukwano kitabika buli ku bwanfanfe wabula ng'ogasseeko ne kyebayita al-munasara n'okutaasagana munasara so yenzimba y'obusika wa bi anna al-abda yankihu al-hurra era wala yarithu n'olwokuba nti al-abda yankihu al-hurra nti omuddu asobola okuwasa n'awasa atali muki atali muddu wala yarithuha naye ate tasobola kumusikira ali mu buddu asobola okuwasa al-hurra naye ate tasobola kumusikira والمسلم يغنم مال الحربي ولا يرثه nga bw'olabeera kyekimu nti omuntu asobola okugenda mu lutalo n'abeera nga bw'atyo balwanagana wakati we n'omulabe al-harbi ne omulabe we n'abeera ng'amaliriza ng'afunye eminyago gy'omulabe naye ate tasobola kusikira mulabe tasobola singa omulabe afa nga alina ebyobugagga ate ono harbi munneewo webabadde ku side eri defensive ne decisive tojja kulaba nga basikiragana tewaliiwo tekisobola kuba kibafuula basikiragana mu mbeera efaananako bwetyo amakulu wakati w'okwawulawo ebigambo bino byombiriri tuzzaayo ekigamba nti tewaliiwo busika wakati w'oli omusiraamu n'atali omusiraamu tasikira atali musiraamu nga n'atali musiraamu bw'atasikira musiraamu wa annahu la tawaruthun bilwala'i ma ikhtilafi ddiini era n'obusika kubanga ku sayidi y'obuddu waliwo provision y'okukkiriza nti yaliko mukama w'omuddu n'atuuka ekiseera n'amununula okumujja mu buddu naye singa kusangibwa nga waliwo okwawukanya kw'eddiini ng'okubanga yamuta n'amujja mu buddu ate oluvannyuma oli gwe bajja mu buddu n'asiramuka ono yali mukama we wabanga si musiraamu tasobola kujja n'aclaiminga nti ono yali omuddu we bw'wabaawo ekintu kyonna ekiba kyasigaddewo nti kimuweebwe wabilaks era kadhalika ne bwe kijja nga kiri mu opposite we nti omuddu oba eyabadde atali musiraamu ate nga yali mukama we eyamununula ye musiraamu omuddu n'afa era the same thing mukama we omusiraamu tagenda kujja kukelaiminga bintu ebyaliko omuddu we afudde nga si musiraamu wastadalla ahlu lilm ala anna ikhtilafa ad-diini mani'un min al-irithi bima yali abamanyi baleeta obujulizi ku nsonga y'okugaana obusika wakati w'oyo omusiraamu n'atali mu nsonga zino wammanga esooka ma rawahu Usama ibn Zaid obujulizi obusooka buleetebwa Usama mutabani wa Zaidi radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala ebigambo bino babijja ku nabbi nga batutegeeza nti yagamba la yarithu almuslimu alkafira gwe omusiraamu ye subject ye mukozi tokkirizibwa kusikira atali musiraamu ye object tokkirizibwa kusikira atali musiraamu wala yarithu alkafiru almuslima the same way
bodda ku side eri opposite we nawe atali musiraamu takkirizibwa kusikira musiraamu mujulizi. So butukiriramu kono wansi khilafan lilhanabila alladhina istathnaw ba'd alhalati allati ajazuha fiha at-tawaruthu bilwala'i wa ikhtilafu ad-din. Bwogendako ku madhhabu ga Imam Abu Hanifa bo waliwo kyetwandise exceptionals ze bateekawo ebimu bye balondobamu mu nsonga y'obusika obukubeera wakati w'oyo gw'oyawukanya naye eddiini wamu n'oli eyaliko mukamaawo mu kiseera eky'obuddu, nga bagamba batya babireeta era nga ebyo insha Allah tujja kubiraba mu maaso mu kitabo kyennyini kye tutwambuliramu tujja kubiraba byennyonnyolwa mu bitebe eby'enjawulo ng'ekirala arrahabiyatu ma'a sharhiha wa hashiyati al-kubra, era nakyo ojja kubanga bwotyo obisangamu biidhinillah. Bwe tuvaawo ne tukkirira ne batugamba obujulizi obwokubiri ma rawahu Abdullahi ibn Amr. Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhuma naye aleeta obujulizi anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala, omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama yayogera ebigambo bino n'agamba, yagamba atya? Yagamba nti la yatawarathu ahlu millataini shatta. La yatawarathu ahlu millataini shatta. Tebasobola abantu ab'enzikiriza ebbiri ez'enjawulo tebasobola kukeera nkya ne basikiragana. La yatawarathu ahlu millataini shatta. Abantu ab'enzikiriza ebbiri ez'enjawulo tebasobola kusikiragana. Bigambo ebyo byaleetebwa Abdullahi ibn Amr n'abeera nga bw'atyo yagenda mu maaso okubanga ate abinnyonnyola. Njagala okwongera okutegeeza ku nsonga eyo, fa innahuma yadullaani, hadithi ezo zombiri nga bwe tuzirabye ziraga ala anna ikhtilaafa ad-diini bayna al-waarithi wal-muwarrithi maani'un min al-mawaani'i al-irthi baynahuma. Kiraga bulazi nti ensonga y'okwawula amadiini, okwawukanya amadiini wakati w'oyo asikira ne gwe basikira, mu mbeera eyo kiraga bulazi nti tewaliiwo nsonga eyinza kubasemberaganya mu mbeera za busika. Ekyokusatu, wali anna al-iritha mabnaahu ala al-wilayati wan-nusrati, n'okuba nti buli kimu foundation yaakyo ya njawulo, nga bwe tugambye nti bw'otunuulira obusika enzimba yaabwo omusingi kwe butambulira mabniyatun ala alwilayati wan-nusrati, buzimbiddwa ku kye tuyita omukwano. Omukwano kye tuyita omukwano gutya tugambye guno gwe twandiise omukwano guno gwa bulijjo gwa nfanfe, nfanfeewo guzimbiddwa ku wanfanfe wan-nusrati nga kwogasse ne kye twandiise okutaasa, ti omuntu asobola okubanga ekituuse ku mukwano gwe munnange ng'abeera nnyo mweteefuteefu ku mbeera yonna okuteekayo kyonna ekisobola okubanga kimutaasa ekyo. Wahiya munqata'atun bayna al-kafiri wal-muslim, ate ebyo byombiriri nga bwe tubyogeddeko tebiriwo wakati wa musiraamu n'atali. Ekyo ne bujja wano waffe Uganda tekiriiwo. Munqata'atun, byombiriri ebyo, awilayatu, omukwano gwe twandiise guli ogwa nfanfe tojja gusanga wano mu Uganda, tekikulimba. Era oyo aba akirina bwe kiba bwe kiri bwe guli mukwano just nga ka buntu, naye nga gamba nti nfanfe gwe bameka wamaggwe abali ku mulirwano gwawo nga si basiraamu nga ddala mu butuufu okakasa nti banfanfe, bwe bameka bw'olabye nga banfanfe abatali basiraamu n'abasiraamu.
kizibu si kyangu. Wakadhalika nusra, era n'okutaasa kisobola okuhappeninga with time, naye ate kisobola kubeera nga kyalugenderero oba kyalugenderezo, nti ekikutte ku musiraamu nti gundi nsitukiremu, nti ekereziya yasitukiddemu, kalla. Nti ekikutte ku gundi nti gundi yasitukiddemu, kalla. Naye bwe kiba nga kikutte ku musiraamu n'omusiraamu, olabira ddala nga buli omu kimukwatako olw'obwa sseruganda wabubeerawo mu mbeera efaanako bwetyo. Nolwekyo fayanqatiu attawaruthu bainahuma, ekyo kye tulabye kye kikutulawo obusika wakati wa sayidi zombiriri, wakati waabo abasiraamu ne bannaffe ate bo abatali basiraamu. Qaala al-imaamu Maaliku, Imaamu Maalik yayogera ebigambo bino wammanga Ibn Anas radiyallahu anhu au rahmatullahi alayhim jamia, yagamba nti al-amru al-mujtamau alayhi indana, ensonga gye twegattirako ife ewaffe oba ensonga eyegattirwako ewaffe ku nsonga eyo gye twogerako yennyini eyitibwa attawaruthu baina al-kafiri wal-muslimi, obusika wakati w'oyo omusiraamu n'atali, agamba nti wassunnatu allati la ikhtilaafu fiiha, era n'enkola gye tukakasa nti ewaffe teriimu njawukana. Walladhi adrakatu alayhi ahla al-ilmi bibaladina, ate nga yenkola yemu gye nasinkanirako abayivu b'omu kitundu kyaffe gye mpangaalira, ategeeza Madiina, annahu la mirathu al-muslimu la mirathu al-muslimu al-kafira biqarabatin, tewaliwo busika bw'ekisayizingibwa bubeerawo wakati w'abasiraamu n'abatali nga ba kika kimu, nga ba lulyo, nga ba famire emu, ba luganda, tewaliwo busika. Walain, newankubadde nga waaliwo obununuzi era nga kyalimu mu mbeera y'okugamba nti omuntu ono yali mukama wa gundi, nga gundi teyali musiraamu, era nakyo tekyaliwo, nti yaliko mukama slave master, nti akeera enkya n'agenda asikira slave we, newankubadde ng'embeera z'amadiini zaalinga za njawulo. Anas bin Malik akiripootinga n'agamba nti eyo ensonga ye yagenda okukula n'okusangawo ensonkola ng'eyagobererwa era yaliwo mbamanyi abaaliwo mu kiseera ekyo ng'era kye kibagoberera. Wala yajibu ahadan an mirathihi, wala yahjibu ahadan an mirathihi, era abantu abo bombiriri nga oyo munnaffe aba avudde mu ddiini oba munnaffe aba tagoberera nzikiriza eyo, munnange tewaliiwo yenna gwayinza kuziyiza mu ddiini mu busika, tewaliwo gwayinza kugoba mu busika. Tewali, talina gwayinza kugoba mu busika. N'ategeeza ensonga endala, wakadhalika ne ku lw'ensonga eyo, kullu man la yarithu, buli yenna atakkirizibwa oba atateekeddwa kubeera mu basika, kullu man la yarithu, buli yenna atateekeddwa kubeera mu basika, idha lam yakun dunahu warithun, singa nga bw'onoolaba nti omuntu yenna bw'aba tateekeddwa kubeerawo nga waliwo omuntu yenna bw'aba afudde nga tewaliwo yenna amusikira, alina right kumusikira, ne wabaawo atateekeddwa era abatateekeddwa. Amakulu kyefaananyirizaako n'omuntu ng'ofudde nga mubaliwo bonna tewaliiwo musika yenna okuggyako ye, era tekisobola kubeerawo. Fa innahu la yahjibu ahadan an mirathihi,
era kyekyo ne bwe tuba tugambye mu mbeera nti muganda wo yabadde ateekeddwa okuba nga akusikira naye olw'okuba nti mwawukanya amadiini munnange ne bugenza okukeera enkya ng'ate muganda wo obusiraamu bumusambazza eri naaba nga takyayinawo option endala yonna yakubeera ng'ate asobola okubeera mu basika. Ne ku lw'ensonga eyo bwe batu batutegeeza fa innahu la yahjibu ahadan, talinaayo gwagenda kuziyiza yenna kubanga ye already abadde omu ku ba first priority ababadde bateekwa mu kaseera ako okubeera abasikaabo, naye olw'okubanga eddiini emugobyemu yensonga lwaki olaba ng'obusiraamu nabwo bumuwandudde, ate ababa babaddewo abatabadde ku mwanjo ne baba nga batekinga over noono nga tasobola kubaziyiza olw'eddiini. Kale ebigambo ebyo mu ddakiika zaffe entono ezisigaddeyo nja kusaba mukkirize insha Allah tujja kuzirisiivingamu embeera ya ebibuuzo ebitonotono mu musomo gwaffe guno nga bwe tweteekerateekera omusomo gwe tujja okuba nga ate insha Allah tugusisinkana wiiki ejja tunaba tusisinkanye ejja okuba nga eyitibwa istithnaatul fuqahaau alhanabila min hikam madha min hukmi almani hadha almani. Kyetwayogeddeko wali mu zimu ku nsonga ze twandise exceptionals ze baaleeta bannaffe ku saidi ya Imam Ahmad ibn Imam Abu Hanifa ze bajja okuba nga ate batuleetera nga zitwoleka zitulambikira bannaffe lwe tusobola okuba nga tukkirizibwa okuba nga tubasikira oba okusikira yaliko slave master oba mbeera ki gy'osobola okuyitamu okusobola okuba nga osobola okufuna ku maali y'oyo bamwawukanya eddiini. Nja kusaba insha Allah kaseera kaffe akaddako tugenda kufunayoko ku masimu bi'awnillahi ta'ala ate tubeere nga oba oli awo insha Allah tuwunzika eyo lunaku olwaleero.